Kawandisa kusenga bulijjo. Thank you. How are you? We're fine. Actually, we are happy to have you here. No, please. No, let us try boss languages. Kubanga we are going. No, today is Thursday. Today is Thursday. I know some English, so we're going to. Actually, we are happy to have you. Thank you. This one is Sharon, the other one is Jojo. Okay. Is Mutolo Kakati. Okay. But we don't know what exactly do you want. Mwagala bana mwebiri. No, kuchivulu. Nagambe yogero Uganda. Tuli mu 40 years of 42 years of kati bana twagala kubimanya kusinzira ku agenda ku myaka je twagala ku Serena tudda wansi ku music emyaka jonna 18 and above. 18 and above. Yes. Okay. Kubanga enyimba za Bambi Lord Ssebatta ziyigiriza zisomesa siza kuwemula nti omwana wabiri mu ogumu wabaze mu Serena Kiswaza abuulirira abazadde tukwase tutya abaana eneeyisa y'amaka g'abagagga ebikomera by'abagagga so ennyimba zikwata ku buli omu Mutoro anti ffe twawulidde ana mu ebiri ebirowoozo byatujjidde mu mutwe gaba baagalayo kati baataano bankaaga kati tumaze bulungi okukitegeera kati Mutoro leka Hajati asooka abuzeeko abawuliriza abaffe bamanye kyekuvudde ku mutwe Hajati buza ku bawuliriza ba Radio 4 abawuliriza ba Radio 4 muli mutya yonna gye musinziira okutuwuliriza amanya gange nze Mutakuba Mariam nga nze CEO wa Biggie Events. CEO in Kalabiriza Bazara. You know? Thank you. It's not easy in Zoraba Biggie, but Jose Camille, I was like, hands down. I was like, not everyone comes up and they're like, Jose Chameleon. And whatever happened, you just stood on your feet and like, you just bounced back. Yes. So talking about Lord Fred Ssebatta, echivulu chigenda kubera ludawa. Echivulu chigenda kubera ku Kampala Serena. Tuve ku Kampala Serena tudde Mukono Collins Hotel. Tuvao tudde Masaka ku Maria Flow. Okay. Nga tuvudde 14 December tuvudde ku 13 December. Then 14 tugende ku Colin Hotel. Mukono. Okay, atore ku Maria Flow Masaka tugende yode. Ku Sunday nga 15. Okay. Onanga tuline Lord Fred Ssebatta. Yonnanga tuline Fred Ssebatta. Okay. Okay, so Madam Biggie. Everyone it's very evident nti oli muchala muto was otokwatagana ne Lord Fred Ssebatta kubanga si wa myaka jo omuntu yandi expecting okubanga otegeka abantu ngaba avapisa palaso the kind. How did you come up with the idea no gamba kantegeke Lord Fred Ssebatta? I have a vision in some brands. Similar gakola muyimbi because music industry have repercussions with artists, different artists. So guno mwaka kubadde kugenda kugwako kuva twava mu Muftimenk nengamba kanonye y'omuzeeyo omukakamu tulabe endongo yedda n'eyakakati. Endongo yedda erimu kye bayita abawagizi abantu tebagala music wakwemula wakubuukabuuka olaba nti Ssebatta ticket ziri kuggwawo nga 3 weeks to the show lwansonga nti abantu ba Ssebatta be bana abantu abakulu abagumivu babavubuka abato abagala okubuulirirwa. So show yetwadde challenge nti yamuzeeyi mukulu nnyo naye eserize out mangu. Meaning ayina abawagizi babedda ticket ziggwawo lwabwomi. Tofuna nyo challenge ku negotiating naye n'agamba negole mwana muto nze omuzeeyi onjagaza kyogenda kumpa mmeka ye wadde nga paka kuba nti oyinamu. He's very very principled. Wow. Muntu ali very principled ate ayina team y'abantu abedda. Bamwami Kibijigiri, Bahari Sanyu, team y'abantu nga 30. Katonda abakuumye nga bonna bakyali balamu. So bagenda okubeera ku stage awo. Ogambye omukulu Kibijigiri? Harriet Sanyu,
eriyo yabeeranga ng'atamidde naye ng'ayimba Chiwewa Dani Mukula ne mukyala we. So osanga nti buli ali ku press conference abamu benerabidde amanya bagenda kuba ku stage era rehearsals zaabwe bazikoledde 2 good months. Wow. Yeah. Kati nze kyenjagala okubuuza nga tetunadda mu bulango Ssebatta oba group y'amatendo abo bakolanga concerts nga basawo stage plays tunakirabako ku Serena nga bakikola kubanga ennyimba zonna omusajja nyonyola stage play stage play nga oluyimba nga luno lwetuwulira olwa ddole y'omwana wange nga baluzannya ku stage era kyekyasinganga okuleeta abawagizi okubanga balaba. Should we expect that this time round banaddamu okuzimba obuyumba obwo ku stage ne tubalabako ng'omusajja agenda ate omukazi ayombera ddolewe tunaabirabako kyekituteekinze most of their time nti rehearsals zaabwe olabanga balese abazini ku stage balese abalema balese ki ebitanda bwe kigenda okubeera kubanga production yaabwe yagikola edda mwami Steve Gino waffe no yali kuddamu erokola production yaabwe. So kyetwalaba edda kyekigenda okubeera ku stage ku 13th of December. I can't wait. Naye nga bannange byebyo abawuliriza abaffe bonna ebibuuzo bikyajja mu ntolo badowooza challenges zonna nti mukuludde ajja mu lihaso tanatuuka challenges ezo we ziri kubanga abantu si bakukaka ate bakulu ate si bakwakiramu nti Joseph nkugambye tulina okubeera wano bantu babudde ate bakuma obudde naye ate balimu obukosefukosefu tojja gamba ono omwami bamuyita niryo amwogeddeko awo ani Sebale mwami Mugula Dani Mukula nti yanguwako biki muzeeyi ajja kugamba leero mbadde sisobodde nfunyemu ki obukosefu tulabagane enkya ku budde bwe buti naye bakuma obudde. Yes. Okay, kati tusuubira ki oba gwe nga gwe as big event the brand what are you expecting ki kyosuubira ku kivumu kino? Nsuubira okulabako music ow'ennanga ey'edda oba gita ey'edda nga yeri ku stage nti basitudde ebintu byabwe bino ebyakawuki ebyobuwangwa si adingi bazita batya namungi adungu yes what about namadinda teri kintu kye bamodifyinze nti piano tuleete empya bakozeseza ezaabwe Steve Nazwaring azibawe sound entuufu so tugenda kulaba ekintu ekitalaba edda nga kiri ku stage. So mufunze tusuubire ekintu kyetugenda okwogerako ewaka nti Biggie yategese kino. Yes. katusoke tugendeko Lord Fred Ssebatta abadde n'abayimbi bangi babadde nabo ebbanga lyonna bonna tugenda basuubirayo. For example nja kwogera ku muyimbi eyayimba oluyimba abafumbo basaanamu enjawulo be yayimba nabo nga omukyalo oyo bamuyitaani omukyala Allen Kakooza agenda kubaawo naye tumulabeko nga performing oluyimba luno kubanga abantu abasinga baali bagamba nti munnange si ye yayimbawo Allen Kakooza n'omukyala omulala akola ku NBS bamuyitaani Senga Justin Nantume. So are we expecting these ladies okubaawo nga baperforming oluyimba luno? Bonna bagenda kubeera bebo bamatendo band nga tugezese nga Afrigo nti mwami Fred Ssebatta yayimbanga ne matendo band bonna bagenda kubeerawo ba Aleni Badani Mugula kyovora rehearsal zonna zigenda mu maaso bonna mwebali. So big events twagala kumanya okuyingira ssente meka? Mitwalo 15 Alibad, that is for ordinary. Yes. Okay. Ku mulyango emitwalo 2. Naye we twogerera ndi sure ku papazi tewakyali tiketi batukubira bagala tiketi ndala. Tiketi mwami Ssebatta Abannayuganda bamulaze okwagala kyeki. So abantu tiketi baziguze kyogamba anaakerewa okutuuka ku kifo agenda kusanga tewali watuula kubanga anakerewa abantu bagamba tukyuse venue naye abanakerewa bajja mulabira Mukono oba Masaka. So bado kyatubulira okuyingira Alibad emitwalo 15 wali ku mulyango emitwalo 20. Eyo ordinary ate VIP emmeeza milioni 3 ne milioni 5. Milioni 5 ye platinum. Ye platinum.
banange ngenda okweseseza ku platinum table ndaba wali agenda ojinteeka ate sigwa yagala okwetega bakutegulule bakutwale bakuwe Wama Biggie tickets Wama Biggie tickets nyinza zifuna wanza yagala ozigula tickets tuzisanga wapa passport Makindye ne ku Paka last bakyalina ticket ku Kampala Serena bayina ticket ne Jude Color Solutions. Emiryango gigula sawa meka? Emiryango gigula sawa 8. Ezemisana nga twayingidde dda tukuba olukoba ku lukoba tebiri ate oli omuyimbi asookewo ate oli addewo kadongo kamu throughout strictly olwenyambala tulina kwambala tutya kyonna ekikadde tugenda kudda mu kikadde mu ngeri z'edda bell bottom ezi so abatuliriza ku nsonso ze tulina Biggie events kyetuliko kwe kubanga tucelebratinga emyaka 42 eja Lord Fred Ssebatta tugenda beera ne Matendo bandi yonna tugenda beera wali ku Serena Hotel enaku z'omwezi zigenda beera 13 lujja kuba lwakutaano era nga okuyingira emitwalo 15 miliyoni 3 n'emitwalo 2 wamu ne miliyoni 5 osobola funa tiketi yo ng'ogenze wali ku Passport Makindye Paka Last Makindye Jude Color Solutions ne ku Popo Memorial Hotel so nga tera ne ku Kampala Serena osobola okubanga te ofuna tiketi yo wabula ate gwayagala okubanga oli alibad osobola ofuna tiketi ku mitwalo 15 yabadde yabiri n'ogifuna ku mitwalo 15 bw'obanga okedde banange mwanguwe kuba tiketi zinaatera okubanga zikola ki nga zigwawo so omuntu ng'oggyeko music lukoba ku lukoba omuntu asasudde platinum oluza kyekyo enjawulo kyayinza okubanga asoobera ku meza omuntu asasudde ebyokunywa bye ebyanjawulo mu bintu bya platform ku platinum neri eddako emiliyoni 3 eri abagala ka black label ate abo abantu bazeeyi bampolampola eri abagala ka wayini n'ebyokulya bibeerako byanjawulo n'ennamba y'abantu ku mmeeza awo omuntu wabanga ayina ayagala kubukinga oba tebo oba kugula tickets in bulk ayinza kuba ku namba ki akuba ku 0702 64 13 79 ogambye 0702 64 13 79 yeyo straight oba yo omuntu akola ku reservations yo omuntu akola ku reservations producer yagambye Biggie ali trained mu media bana itosobola mukwata offside Biggie producer Salongo yagambye nkubuuze mbwa mulowooza mpeereza amakoti gange genga wanika mbu kitegeeza mbuti mpeereza amakoti gange genga toyimba kyogere manyi muzeeyi ajja binyonyola koro mudole y'omwana anko yali ategeeza ati sibimanyi ne Biggie tobitegeera bisange ku Kampala Serena nga 13 ate emukono tugenda beera tugenda kubeera ku Collins Hotel nga 14 okuyingira kwa meke mukono mutwalo gumu n'emitwalo 2 ate ku Maria Flame Masaka emitwalo 2 n'emitwalo 5 Masaka obuuza kamu akasemba yes olwo Lord Fred Ssebatta tumumaliriza tuzaako ki mwami Fred Ssebatta tumumaliriza eri ekijjawo mu maaso asumululwa ate osuno oyagala biyise ndaba gundi ng'akomyewo mu ggwanga mujje ani tukomawo so tuli mu kusiibula Biggie your last remarks oba ebigambo byo ebimaliriza nga ogenda Abannayuganda mwenna ngeri mubadde mutubeererawo mbadde mbasaba nga 13 mujje tulabe muzeeyi Fred Ssebatta abakuba omuziki abakuba endongo ey'amaanyi ennyo yes mu kanyomero kano aka Biggie events omukyalo omuto ate era nga promoter ateeka ssente mu bayimbi abalina substance si kuva eri n'ogamba nze mutoolo nyirayo muyimbange busatu yes era nga munnange tukugamba nti ennaku z'omwezi 13 December tugenda abeera wali ku Serena Hotel okuyingira emitwalo 15 early bird ate ordinary emitwalo 2 tuli mu ki myaka 42 eja Lord Fred Ssebatta ng'atuba omuziki so nga te gweyagala gold table miliyoni 3 ate gwe ayagala platinum table miliyoni 5 emiyango kigenda kwanga gigulwawo sawa 7 nga tugenda maaso ate nga 15 December tugenda beera ku Maria Flow e Masaka bikutusibwako banafe aba Biggie events